ebirwa byerabirwa naye n'ebiseera emmunyenye ya Uganda mu kukyanga kapiira Andrew Fimbo Mukasa bye yasambiramu omupiira binajjukirwanga. Andrew Fimbo Mukasa ensamba gye yasambangamu omupiira ng'oyinza okulowooza yatonnya butonnya ku nsi, naye munnange ono naye yali yazaalibwanga abaana abalala nga yazaalibwanga ennaku z'omwezi 30 omwezi ogwa Novemba omwaka gwa 1980 era nga munnayuganda awedde emirimu. Ekituufu Andrew Fimbo Mukasa yasamba omupiira n'agumala mu ntamu ya Uganda. Ono nga yagusamba ku mitendera gyonna egy'abaana abato mu akademi, mu kiraabu ssaako ne ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda emanyiddwa nga Uganda Cranes. Ono yasambira omupiira engule ennyingi nnyo ze yawangula, bannayuganda bangi nnyo be yawa essanyu naddala abaali abawagizi b'omupiira ebiseera ebyo. Ono yawangula ebikopo bya Super League 4 mu mwaka gwa 1998, 99 ssaako ne2021 anti nga Sports Club Villa Jogo Salongo yeefudde ekirala. 1998 ne mu 2000 ono yawangula ebikopo bya kakungulu kati ekimanyiddwa nga Uganda Cup mu mwaka gwa 1999 ne 2000 ng'ali mu Sports Club Villa. Emyaka egyo gyombi yeyanywa mu bannaakendo mu kulengera akatimba. Yatwala ekikopo ekyamanyibwa nga Hedex Cup nga kyali mu Villa, bw'atyo n'akulemberamu ne Sports Club Villa okugituusa ku fayino z'ekikopo ekya Sekafa mwaka gwa 1999. Omupiira gwa Mukasa buli lunaku gwagendanga gukula. Mu mwaka gwa 1999 ono yatwala engule 2 ng'omuzannyi anywedde mu bannaakendo mu kukyanga akapiira era omuzannyi anywedde mu bannaakendo mu kulengera akatimba, era ng'omwaka ogwo yateeba eggoola 45. Ekikopo kya Hedex Cup yakiddamu n'akiwangula olwo ng'asaze eddiira agenze mu kirabu y'Express, era wano tewaali kuwannaanya. Mu 1999 mu mpaka za All Africa Games ezaali mu ggwanga erya South Africa, ono yakulemberamu ttiimu ya Uganda ey'abaana abato emanyiddwa nga Hippos paka mu mpaka zino, era nga Uganda yaviirako ku luzannyo lwa semi-final n'evaayo nga best loser. Okumanya Mukasa yali musajja mmekete, yamenyawo likoda eyali yakolebwa Jimmy Kirunda ey'okuteeba goola 32 mu sizoni emu, anti ye yateeba eggoola 45 mu mwaka gwa 1999. Wetwogerera emyaka gisoba mu 2 kino bukyanga akikola, naye tewali muzannyi yenna yali asemberedde kyafaayo kye, nga ne wetwogerera eyabadde omuteebi eyasinze banne sizoni ewedde mu Uganda Premier League yateebye eggoolo 13 zokka, naye Mukasa yateeba 45 byampuna. Mu 1998 Mukasa yalina emyaka 18 gyokka egy'obuto, wabula yasobola okuyingira kirabu eyali esinga amaanyi mu ggwanga eya Sports Club Villa Jogo Salongo, era nga wano yali yakava mu kibinja ekisooka eky'abannamba Lujega giyite First Division mu kirabu emanyiddwa nga Poma FC. Mu mwaka gwa 2002 yasambira kilabu ya Express paka 2004, era wano omupiira gwa Mukasa we gwatandikira okusereba. Ekisinga okwewuunyisa, Andrew Fimbo Mukasa yava ku mupiira nga mwana muto ddala, si lwakubanga yali ayagala, wabula ebizibu byamwetemba, omutwe ne gukyankalana, wamma ggwe n'atuuka okugwira ddaliddalu eryamutuusa n'ebutabika. Bangi balowooza nti Andrew Mukasa okutabuka omutwe yali ali myaka nga 2, wabula Edgar Watson ono nga yaliko kapiteeni wa Uganda Cranes ne Sports Club Villa agamba Mukasa kino kyamuva buto, era mu myaka nga 10 bo baali batandise okukiraba olw'ensonga nti yakula naye ku kyalo, nga yasomera ku Buganda Road Primary School, Watson ng'asomera ku Kampala Parents Primary School. Bangi ekizibu kino tebaasooka kukirabirawo, bo kasita yabakubiranga amagoolo n'abawa essanyu nga kiwedde. Kumbe musajja wattu yalina ekizibu ku bwongo. Ibrahim Mugisha ono nga yali golokipa wa Uganda Cranes era nga y'omu ku mikwano gy'enfanfe agamba nti lumu Mukasa yalwala ne bamuwa eddagala ery'okumira, wabula eddagala eryo waliwo eryamuvaako ne limuyiikako n'alikyawa n'atalimira okumalira ddala ennaku 3, wabula abalongoosa bwe bajja ne balisangawo ne balikwata bulungi nnyo lyonna ne baliteeka ku kasowaani, naye bw'atyo kye yakola kwe kumira eddagala n'ery'ennaku 3 emabega z'amaze nga tamira. Era Mugisha olwajja n'amugamba nti mwana mbadde mmaze ennaku 3 nga simira ddagala, naye kati mmize lumu n'ery'ennaku 3 lyemmiisinze. Ono yamanyira nti musajja walabika alina akatuli ku mutwe. Lupaleria ono nga yaliko omu ku batendesi bagamba Mukasa bwe yabeeranga ku benchi ng'ayinza okugamba nti ngenda kuteeba eggoolo 2 za mitwalo 10, era buli lwe yateebanga ggoolo ze ne ziggwayo nga ajja ku katebe ng'agamba kooki nze mmaze ogwange gw'osigadde
naye nga bw'otamuwa ssente ze ze wamusuubiza mwana wattu akikola mu mupiira oguddako tasobola kukulengezayo yadde akatimba n'akamu. Andrew Mukasa okumujja mu Puma FC yaweebwa emitwalo 3 newankubadde nga ye yali asabye emitwalo 10. Lw'otolaba kati omupiira okukyuka nti abazannyi kati bagula buwanana. Andrew Mukasa bannayuganda we baava okumukyawa olunaku lwe yagaana okuteebera Uganda ggoolo olw'enkaayana ze baalina mu ttiimu nga yagamba yasinga banne nga bamugamba si gw'osinga. Yatuuka mu ggoolo n'asigaza ekigere kimu okutappinga omupiira guyingire mu katimba n'agaana okuguteeba. Era wano bazannyi banne olwadda mu dressing room baamufuntula agakonde olw'okubakomya ku munaabo anti baakoma ku semi-final ate nga ggoolo ye yali erina bayisaawo paka ku final. Era okuva olwo Mukasa omupiira gwe tegwaddangulu. Era wano yeeyongera akajabangu akamutuusa ne mu ddwaliro e Butabika. Mukasa okumwebaza Sports Club Villa yali yamuzimbira ennyumba ya bisenge 4 wabula agenda okuva e Butabika engeri gye yali mu kisenyi ng'amazzi gaagiyingira era ng'egudde oluuyi bw'atyo n'asaba eri bagyesonyiwe bamuzimbireyo kaluumu akalala kamwawo era ke baamuzimbira nakati mwabeera. Maama wa Mukasa ye mukwano gwasinga wabula yagamba nti kino kyali kikolimo okuva ewaka era maama we bw'ati akakasa nti obulwadde obuluma mutabani we bwakinnansi. Mu butuufu nedda. Andrew Fimbo Mukasa omusajja eyakolerera eggwanga lye, omusajja eyasamba omupiira, omusajja eyawa bannayuganda bangi nnyo essanyu. Ensi yonna ng'etunuulira Andrew Mukasa nga bw'aba tateebye Uganda tejja kusanyuka. Okubeera ng'ali mu mbeera efaanana bweti nga teryafaayo akayumba kaasula mu kalinga akannya. Mu butuufu nedda, naye nga bangi nnyo abaamufunamu essanyu, bangi nnyo abaamufunamu ensimbi nga nakati ku mupiira Andrew Fimbo Mukasa gwe yasambanga obugagga bwabwe kwe bayimiridde. Naye nga kati Mukasa embeera gy'alimu si yeewoomya nakabululu. Ebirwa byerabirwa naye n'ebiseera Andrew Fimbo Mukasa mwe yasambira omupiira binajjukirwanga.